po jako akawuwo. Nalima ennimiro yange ika 2 naye sirina nsigo. Newankubadde nga kimanyiddwa bulungi abalimi abasinga omwezi guno ogwamugula nsigo guyita ogwokusatu guba gwa kusiga, era ng'abamu ku balimi basigadda n'okumera ebirime ebimu bimeze, kyokka n'okutuusa kati waliwo ababa tannasiga olw'obutaba na busobozi bufuna nsigo. Tutuuseeko mu ggombolola y'omu Kito mu disitulikiti y'e Nakaseke ng'eno tusanze abalimi bali mu kutereeza nnimiro zaabwe we basuubira okusiga mu masiga ag'ekiseera kino. Twogeddeko n'abamu ku balimi mu kitundu kino okuli Ssenyonga Vincent ko n'abalala ne batugamba nti okuteekateekawo okusimba bamaliriza, wabula ekizibu kye basanze ky'ekyobutaba na nsigo nga kyandibalemesa okusiga kubanga tebalina nsimbi zizigula, era nga kino kyava ku mbeera y'ekirwadde COVID-19 okubanyiga ko n'okuzza abaana ku masomero okwaleka ensawo zaabwe nga nkalu. Twesanze nga bye twali tutegekedde okutwala mu nnimiro ate tubijjawo ate tutwala abaana ku ssomero. Kyo mukisa omubi nti ate tugenze okuva mu COVID nga abaana begasse abadde eyokuba nga ali mu P5 ate munna musanzeewo kati ne tutandika okufulumya ssente z'okumukumu ku baana. Ogiraba nga gye tugirongosezaamu ebinya tumaze okubitema n'endala gye ziri eyo, naye ensigo erimu tunyigirizibwamu kyova olaba eddagala bikoze bitya, akasente akabaddewo kagenze mu school fees. 2 naye sirina nsigo, nsaba buyambi. Mu mbeera eno omubaka wa Nakaseke Central Alani Mayanja Sebunya wasinzidde bano n'abafunira ensigo eya kasooli okuva mu gavumenti basimbe basobole okufuna emmere ey'okulya ate n'okutunda okufuna ensimbi. Oli ono ng'avudde ow'omubaka waffe Alani Mayanja Sebunya MP owa Nakaseke Central, era njagala omukwasa abantu bano basobole okubanga. Katali Samuel akwasizza abalimi bano ku lw'omubaka Sebunya agambye nti kino kikoleddwa olw'okulabanga abatuuze tebalumibwa njala gye bujja kubanga tebafuna nsigo, era nti eweereddwa abo bokka abeeteeseteese obulungi. Era kasooli ono tugenze tumugabira abo abalimi be twamaze okusunsula, abo bennyini abeetaagisa, kubanga tetwagala twajjewo eri enkola ebaddewo nga kasooli bamuleeta ne bamuyiwa ku ggombola, buli omu n'akola ki n'atwala, ne twasunsuddemu nga tukozesa abayambi baffe wansi ku ground ne tujjamu abo bonnyini abantu ab'ensonga bagenda okulima kasooli. Kansala akiika ku ggombolola y'e Kito Nambeya Lydia asiimye ekikoleddwa omubaka Sebunya, bw'atyo n'aweera okukwatagana ne bakulembeze banne okulaba ng'ensigo eno esimbibwa ate mu kifo ky'okugitunda. Eweereddwa era buli muntu gwe tumuwadde tumuwandiisa erinnya ne tumulaba, era buli muntu tumanyi ewuwe tugenda tumubuuze atulage ennimiro ye egenzeemu ensigo eyo, kubanga ensigo akasawo akamu kasimba yiika nnamba. Abamu ku bafunye ku nsigo zino bagamba nti kaakano ebyabwe biteredde tibasuubira okufunamu emmere wamu n'ensimbi kibayambe okubeera obulungi mu biseera byabwe eby'omu maaso. Bijanjalo byonna ebisobola kusigibwamu byonna, naye kati nga yatufunye zino manyi ng'embeera y'ensi tetusobola musaba byonna natuwa, naye nga yetufunyemu zino kasooke tutandikeko ne zino. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era kasooli ono tugenze tumugabira abo abalimi be twamaze okusunsula, abo bennyini abeetaagisa,